Bwebutuukidde olwaleero ng'ebula ennaku 7 zokka bannayuganda okwetaba mu kulonda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuviira ddala ku mukulembeze w'eggwanga. Mu buufu obwo abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo abeegattira mu mukago gwa Inter-Religious Council of Uganda basisinkanye abakulembeze okuva mu bibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti okukkaanya butya emirembe bwe giyinza okweyoleka mu kulonda kuno. Era bali ku ludda oluvuganya baweereddwa omwaganya okwogera ku bibasoomooza nga bano batandise kukkuluma olw'ab'ebyokwerinda by'okwerinda okwenyigira mu by'okulonda newankubadde bakimanyidde ddala nti amateeka gabakugira. We call upon Uganda Police. We remind them that we as Ugandans know that the lead security agency that is directly involved in election is Uganda Police. Therefore, we call upon them to take lead and take control in all that we see. It would be very unfortunate if anything happens, because we do not want a country that sheds blood each time we go for election. Lina Zedriga amyuka pulezidenti wa NUP mu bukiikakkono bw'eggwanga agambye nti batambulira mu kutya olw'okutiisibwatiisibwa okwa buli lukedde nga babalanga kuwagira kibiina ekivuganya gavumenti. And even for us who are speaking, who are here, there are threats on us every day. We either buy you off or we bump you off. That is the language. Everybody has a price. Personally, we try to organize meetings, and you know ANT is one of the most peaceful parties in this country. But you cannot organize a meeting as long as your political party in this country, whether it is before elections, you are dispersed. The laws that are being applied are non-existent. Bano banokoddeyo n'ensonga y'obumu obugenda okweyambisibwa mu kulonda obusomo ebinkumu bwe bagamba nti tebusomeseddwa bantu nkola yaabwo, kale nga kino kiyinza okuvaako okutta obululu oba okububba. Naye polling stations ezimu kati mu constituency yange ziriko abalonzi 5 oba abalala bagenda kuwera 6. Kati bwe tuba tulondera essaawa 10 nga tutandika ku ssaawa 1, kitegeeza 6 buli omu alina okumalawo eddakiika 1. Kakati bw'aba nti omubaka wa palamenti amazeewo eddakiika 7 ku 15, kiba kitegeeza nti omulonzi ate yayinza okumalawo eddakiika 2. Kiba kitegeeza abantu bonna bayinza obutalonda olw'ekizibu kya biometric machine kubanga tebasomeseddwa kugitegeera. Bo bakitaffe mu Katonda basabye buli gwe kikwatako okukola buli kiwansi obusobozi bwe okulaba nga okulonda kuno kulabikiramu emirembe n'obwenkanya. Abatukulembera n'abasalawo ng'omutadde n'owekitiibwa pulezidenti n'abakakiiko k'ebyokulonda n'abakulira ebibiina ebyobufuzi abakuuma ddembe bannamawulire mwena tubasaba mutuyambe tubeere n'okulonda okusanyusa era okuleka nti Uganda esajja kudde. Basabye bannayuganda okwongera okuwonga eggwanga Uganda mu mikono gya Katonda alitangira buli kabi akayinza okubaawo mu kulonda kuno. Era tubasaba mukozese ebifo byonna we tusinziza okuteekateeka abalala tuyite mu kulonda kuno emirembe. Mu ngeri ey'enjawulo bano basabidde omukulembeze w'eggwanga Omukama amulungamye alambike bulungi eggwanga mu kaseera kano ak'okugezesebwa. Omukulembeze w'eggwanga lino tukusaba omuwamu obutetenkanya n'amagezi okulabika nti ensi eno esigala nga bweri nga bwe yajja nti alwanira emirembe esigale nga ya mirembe. Akkirize buli kyonna ekiyinza okuleetawo emirembe ate ekiyinza okuleetawo obutabanguvu yaba akulembera okukijjawo. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi.